waliwo akatabo ke twadde tusoma nga katugamba nti do not miss twice. Don't do something wrong twice. Bwe kisoba kati leeta enniya egamba nti next time, give yourself a chance, but immediately try and make it right. Yangwa mangu okutereeza. Okusobya kusobola okujja kuba oli muntu naye yanguwa mangu okutereeza. Olumu tetwetagana kulinda kutugamba. Kubanga omuntu kati tubeera mu maka olwaleero omuntu nga oba oliawo stocks manyi ntera nnyo okuwa ekyokulabirako ekya stocks n'obutambaala. Munnange oyinza okumalako ewiiki nga stocks teziriiwo. Obadde mu kugira kino ogenda okujja nga stocks zimuna ezamukabaawo tezikola ki? Teziriiwo. Naye wootegerera amangu nnyo dduka mangu funayo peya bbiri zosooka okole ki? Ozikunye. Bannange stocks ffe tuzooza wadde mukama we asobola okujjayo egonde akaseera ako n'azooza. N'omukyala kyandibadde kirungi nga yayoza stocks. Kiina engeri gye kikufuula omukyala ow'enjawulo. Abantu abamu baagala okulowooza nti ebintu bino bitussa wansi. Nedda. Tokka wansi wabula oba oli omukyala ddala. Tugamba nti bw'ozuula nti emmere oba okaza bayinza okuba bateeseteese emmere nga tobaddeemu ogenda okukomba kunva bw'oti towanga abantu benva nga tozikombyeko. Ogenda okukomba kunva ng'omunnyo nga gwasobye. Oyanguwa mangu okukola ki? Yanguwa okutereeza. Tokuba na nduulu. Tebeetagana kumanya. Tebeetaga kumanya. So omwana Adamu olw'okuba Katonda yamuwa akili, Allah yatuwa obwongo obwo obusaze, obwongo obutegeera, obwongo obwangu okutegeera ate ne bukyusa, obwongo obwewo omukisa okwongera okubitegeera oba okubyetegereza. Yanguwa mangu okutereeza. Do not fail twice. Don't fail twice. Always plan to make it right immediately. So omuntu ono gw'onoonya munnaffe gwali mu kunoonya tofaayo okubanga waliwo ze tuyita basics nti ebintu biri awo bitandikirwako. Omuntu ono bw'abanga akulabikidde bulungi kyandibadde kirungi okubanga otwala omuntu ng'akulabikira bulungi. Naye endabika si ye kamala byonna. Tulina abasajja nga baasiriwadde olw'okuba omuwala mulungi, olw'okuba omuwala yeerabiridde bulungi, n'abeera ng'agenda kumutomeza mu buli kimu, yafuga, yalagira, yakola ki. Nedda. Obulungi kimu ku bye tubala naye tekimala byonna. Okay? Omusajja ayinza okuba nga musajja mukakkamu, omusajja wa mpisa, omusajja afaayo. Waliwo ebirala birina okuba nga byongerwako. Ate era kibe kirungi omuntu yandibadde nga aweebwa omukisa okuba nga asobola okugattako. Olwaleero abaana ab'obuwala abalungi twesanze, nange kanneeteekemu, kiba kirungi okweyagaliza ebirungi, titwesanze ng'ate omunaye omuwala omulungi ate tayagala kukkakkana. Anti bamugamba nti mulungi nnyo, bamwewako amata n'akola ki? Ne ganywebwa. So ojja kumusanga ng'okufukamira kumufukumino naddala ffe Abaganda ng'okufukamira kumukaluubira mbu n'atuuka n'ekiseera ng'asobola okusitama ku ssezaala we. Tubayina omutwala mugende mulabeko ku bakadde bo. Bw'amala okubuuza n'adda wali n'azinga akakata kana abawala bazinga n'adda ku WhatsApp. Munnange nno obulungi bw'ogenda bugattako papasi. Kakati omuwala ono omulungi ng'oyagala okutambula ng'omulaga buli omu omuzzaako ku kasonda n'omugamba naye munnange anti nze abantu bange bwe bati bwe bafaanana. My people are like this. Badde nsaba otandika okubeera ng'oli tolerant, otandika okubeera ng'oli mugumiikiriza ate ng'okyusa. Okay? Abantu ba sayidi zaffe eza the in-laws, abantu baffe ab'okubuko tebaba baganda baffe. Muganda wa baawo si muganda wo. Tetwagala kulaba nga ate